Poliisi ya Kira Road okutuuka okukwata abaana bano ebadde egenza okulaba omwana eyasimatuse okuliibwa nnyina Grace Nabukenya oluvannyuma lw'okugwa eddalu omuzisa n'amutaasa nga kati asuula mu Mulimira Zone e Kamwokya. Kati ngaggo buzibu ki bw'osanze ennyonnyo bw'ozibu nga ki bwe musanze mwana ono? Ebyokunywa byo abifuna oba nedda? Nati yensonga ya mujjeeri nga tasobola kufuna byamuwa amazzi ayike muwala mukazi we Grace Nabukenya yagwa eddalu ne bamutwala mu kyalo omwana mulina wano Mulimira Zone Kamwokya aba asobola ayinza okunoonya. Aba Loving Heart Babies Home okuva ebbunga gaba beeyamye okuwa omwana ono obuyambi. Abantu tugezaako okulaba nga tunoonya abooluganda baabwe ne famire zaabwe bwe tuba nga tulabye abooluganda oba famire tuba tulina okubaba nga tubakwataganya tubazzaayo. Akulira ensonga z'abaana n'amaka ku poliisi ya Kira Mugerwa John yeebazizza aba Loving Heart olw'okuyamba abaana n'asaba n'abantu abalala balina obusobozi okubayambako. Olw'okubanga ne bayamba abaana era bano abato mwebale nnyo mwebale ddala wabangayo n'ebibiina ebirala bisobola okubayo ne biyamba abaana nga bano abato abataliko buyambi muvengayo mubenga mubaako buyambi. Poliisi olumaliriza eyaziza ebibaana bya firimu mwesanze abaana nabo ne bateeka ku mmotoka y'ekitongole kya Loving Heart ne bannannyini bibanda ne batwalibwa ku poliisi nga bwe bakyanoonyereza ku bazadde b'abaana bano. Mugerwa ategeezezza nti omuduumizi wa poliisi Kale Kayihura yagaana abaana mu bibanda bya firimu era bagenda kukola ekikwekweto ekirala basobole okuziyiza abaana okugenda mu bibanda bya firimu. Sise Birungi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.